الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. oluvannyuma lw'okwebaza Allah omutonzi wa buli kintu kyonna era omuyinza ku buli mbeera yonna, omukyusakyusa w'embeera z'abantu n'embeera eza buli kintu kyonna, tukakasa nti Allah waffe era yasaanibwa okubeera nga asinzibwa. Byonna ebisinzibwa awatali ye bisinzibwa mu bukyamu. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyajja n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Mukkirize mu kaseera kano kennyini ngenda kwogera enzikiriza yaffe fi tarbiyatul abna, aqidatuna fi aslahil abna, enzikiriza yaffe abasiraamu mu kulongoosa ezzadde, gwe musomo gwe ngenda okutambula nagwo. Naye nga sinnaba gutuukako, mukkirize neebaze management ey'essomero lino eddungi Lanyard Junior School Kyanja olw'okuteekateeka darusu eno ey'ekitiibwa ku ssomero lino. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala, director, headmaster ne staff ne management mwenna olw'entegeka eno ennungi gye tulaba ku Lanyard Junior School Kyanja. Ala bategeka pate nga kuliko engoliko, naye bwe tuba nga hajjati ono ne management y'essomero lino batutegekera darusu buli mwaka, ekyo kye bakola nga abaana baffe bakiraba emisaayi emito kisigala mu bwongo bw'abaana, era n'obwongo bw'omwana wo bujja kusigalamu nti taata tumulaba atukuzisa zi birthday. Kino omwana kyalaba kye kikula mu bwongo bwe. Ate nze omu ku lukiiko lw'essomero lino abatunuulira ensoma y'eddiini mu ssomero muno mu Lanyard Junior School Kyanja. Ndi kakiiko ak'enkizo ddala, si bwe kiri akankwasa okolako ng'ani mpozi gwe, ate nze nkolako ng'ani ng'omuwi w'amagezi ow'oku ntikko. Kati buli kye mulaba wano eky'eddiini nkikoonamu sitampu. Kati njagala abazadde mbeere bagumu nti ku Lanyard Junior School Kyanja ebyensoma by'eddiini biri gulugulu. Omusingi muki munywevu. Twalonda abantu abatunuulira ensoma, era kyova olaba twaguddewo n'ekisulo omwaka ogujja. Mujje muleete abaki abaana tubajje ku TV, ku TikTok ze babeerako awaki awaka tubayingize mu boarding section. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza, omwogezi w'essomero ajja kubyongerako kankole ogwandeese kubasomesa oba kubajjukiza. Akuba bampadde omusomo mu kiseera ekizibu nga mwagala kulya, naye mbeegayiridde mujja kulya nga mmaliriza. Si bwe kiri? Si bwe kiri wekyazanga? Kati mukkirize tulye nga tumaze kukola ki?
kusoma era tewabaawo alya nga sinnataka ki kubanga nange ayogera sirya. Awulira Mr. Aluno okuva ku Salifa Jamiru Mayengo mugambe manya Bakali nti okulya kwa after my lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Twebaza Allah omutonzi omulezi w'ebitonde byonna nannyini byonna atukolera entegeka n'atuwangaaza mu nsi muno era nga yatuteekamu n'ekigendererwa ekyokubeera nga Allah tumusinza. Tusaba Allah atuyambeko okulaba nga tutuuka mu maaso ge ng'ekigendererwa ekyokusinza Allah tukituukiriza nga Allah bw'akyagala. Baganda bange Abasiraamu naddala bazadde bannange, nina obulumi bunene ku mutima, ennyiike ku mutima gye nnina engeri gye ndaba gye tulagajjaliddemu ezzadde lyaffe nga tuligunjulira ku musingi ogutali mutuufu, nga tugunjula ezzadde lyaffe ku musingi ogutali gwa nzikiriza entuufu. Ennyiike eyo buli wendaba emisaayi egyo emito mpulira ddala ng'enzijudde mu mutima. Mukkirize tusalire wamu amagezi Obusiraamu bwe bwatunuulira tugunjula tutya abaana baffe ku nzikiriza ey'Obusiraamu. Omwana oyo gwe mulaba soogera kwona ayetala wano, buli omu gw'alina buli zzadde ye property ekyasinze ebbeeyi. Ne bw'oliba ovudde ku nsi omwana agenda kusigala nga kiriikiriza kyo gy'oliba oli. Naye omulezi otya ku musingi ogw'Obusiraamu? Oleze otya ezzadde lyo ku nzikiriza entuufu? Omusingi ogusookera ddala tashihu nniya, okulongoosa enniya mu kugunjula ezzadde lyaffe. Faniyatu as-saliha bidaaya, enniya ennungi yentandikwa kullu khairin, eya buli kirungi. Wa sababun kullu rushdin, yensonga ya buli bulungamu bwonna. Baada tawfiikillah, oluvannyuma lw'okusalawo kwa Allah. Bwe wali owasa omukyala omuzaalemu abaana, nga naawe omukyala wali ofumbirwa omwami akuzaalemu abaana, enniya yammwe yali ku ki? Ekigendererwa kyammwe mu kuzaala abaana kiki? Buli w'obeera n'enniya ennungi eri abaana bo ogenda bawangaaliza ku musingi omutuufu. Aniyatu as-saliha. Abakyala abamu tuzaala buzaazi n'abaami abali wano naye nga tetulina nniya ntuufu. Kyova olaba abamu bazaala n'abaana baabwe ne babasuula mu latrine, n'amusuula kasasiro, n'amuleka mu ddwaliro, n'amuleka awo n'atambula n'agenda. Omuzadde alina enniya ennungi mu kugunjulira omwana we ku akiida entuufu tasobola kuleka zzadde lye n'alireka ttayo, era tasobola kuzaala mu musajja atali musiraamu kubanga alina ekigendererwa mu mwana. Leka kuleka ekigendererwa nti njagala bampiteko maama Abudu. Leka kuleka ekigendererwa nti njagala bampiteko maama Zahara. Ekigendererwa kyebeere enniya ennungi fi islaahi dhurriya, mu kulongooka kw'omwana. Bwe twabulwa enniya eyo kyova olaba ezzadde litwonoonekako. Enniya ennungi mu kulongoosa ezzadde. Era nga mu kulongoosa ezzadde omwo
ye muzadde omulaba buli kiseera atuuyana ateekayo amaanyi mu kusabira omwana we. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. omuzadde gwali wano yagala okugunjulira omwana ku aqida, oteekayo obuvunaanyizibwa okusabira omwana wo buli kiseera. Abazadde tusabire abaana, Allah abatulongooseze, Allah abakuumire ku nzikirize ki entuufu. Ekyokubiri, omuzadde yenna ayagala okugunjulira omwana ku aqida alina okubeera nga kudwatun hasana, kyakulabirako ekirungi. Ne bw'oneegomba omwana wo abeere omwana omulungi, ne bw'onoobuulirira omwana n'okaaba n'amaziga ne weefuula kansala mu maka, naye nga ggwe toli kyakulabirako kirungi, you are wasting your time. Gwe omuzadde olina kubeera kyakulabirako kirungi. Omwana alaba taata anywa sigala, anywa shiisha, olowooza ayiga ki? Omwana alaba maama ayambala bumini, akuyigako ki? Alaba maama bulwadde emmanju n'afuuwa emmindi. Alaba maama buli wabeera aleeta bapasita ne basaba mu nnyumba, aleeta abafere ne banyookeza obubaani. Gwe kennyini omuzadde beera kyakulabirako. Omwana buli wanaakulaba ng'oli kyakulabirako ekirungi, ogenda kunyweza enzikiriza y'omwana wo. Bw'anaalaba by'okolaakola ebyo ebitaliiyo katemba, oli mu drama, oyonoona enzikiriza y'omwana. Abaana abamu ffe kennyini abazadde tubapakira ne tubatwala ne mu kyalo okusamira, ne tubanaaza eddagala, ne tubawonga babeere n'amagezi. Gwe kennyini beera ekyokulabirako ekirungi omuzadde. Gwe omuzadde enzikirizayo eri etya? Omwana buli kyanaalaba ekirungi, omwana buli kyanaalaba nga kirungi kyagenda okukoppa ku maama ne taata. Tosaala ate oyagala omwana asaale. Abazadde bali mu nnyumba nga beekolaakola ebintuntu eby'ekishiriku. Katunuulire ennyumba yaffe, omwana biki byalaba? Alaba amayembe, alaba eddiba ly'engo, alaba obubbo wansi mu kitanda, alaba okuuma obulira. Ebyo omwana byalaba ebyo bimuathara fi aqidatihi, mu nzikiriza ye. Era be baana be bajja okukulirako nti taata yalinanga ekibbo kye wansi, bwe yakeeranga ku makya n'afukamira n'asaba. Tulina kubeera kyakulabirako kirungi bwe tuba twagala tugunjule ki? Abaana baffe ku musingi omutuufu. Gwe kennyini maama beera role model eri omwana wo. Ennyambala eyo abaana gye balaba ebagenda ku bwongo. Mulimu n'abazadde abakwata abaana baabwe ne babasibira mu mayumba, bo ne bagenda mu kiraabu. Oyo nga naye muzadde. Ne wabeerawo omuzadde akwata omwana buli lwa Sande n'amuyingiza kyaki. Osuubira omwana alaba ki? Gwe kennyini beera ekyokulabirako ekirungi eri omwana. Bw'anaakulaba ng'ojjayo Kulaani buli ku makya osoma, bw'anaakulaba nga buli kiseera obeera ku Allah, ekyo omwana kyagenda okukoppa. Kitegeeza nti abaana baffe batukoppako ebintu bingi.
abaana baffe basinga kukoppa bikolwa, tebakoppa bigambo. Kyobulaba nabagambye nti ne bw'onootuula n'omubuulirira, ne bw'onookaaba amaziga, naye nga ggwe toli kyakulabirako kiki kirungi, omwana talina kyagenda kukuyigako. Tubeere ekyaki ekyokulabirako ekirungi. Ensonga nga ngimaliriza, ensonga eyokusatu, al ijtihaadi fi ddua bi an yahdiya Allahu alwalad. Nyiikira nnyo okusabira omwana Allah amulungamye. Bannange temujja baana ku misaalo gyammwe nga musaba. Laajana nnyo ng'osabira ezzadde lye eri Allah, Allah alirungamye. Yabulaba nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yasabira ezzadde. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina. Ay Allah fuula ensi eno nga ya mirembe. Asabira Makka naga nti wajunubuni wa baniya an na'budu al asnam. Onkingirize nezzadde okubeera nga tusinza lubaale. Yabulaba obusiraamu tebukkiriza mukyala yenna. Bakyala mu musinga okunafuwa mu mitima. Tebukkiriza obusiraamu mukyala yenna munnaddiini omusiraamu okufumbirwa omusamize. Obusiraamu tebukkiriza mukyala yenna muwala yenna ow'obusiraamu okufumbirwa omusamize. Kubanga abaana bo agenda bakwonoonera. Gwe ne bw'onooga nti nze ndi munnaddiini nnyo, ndi munywevu, ekisooka bye mugenda okulya. Enkoko z'abantu ezo zaatuga, embuzi z'abantu ezo zasaba ng'aliisa baana bo. Abazadde twegendereze. Kyava Ibrahim alayhi salatu wassalam yatugamba bwe yali asabira ekibuga Makka nga Allah bw'atugamba nti wajnubuni wa baniya an na'budu al asnam. Allah nkingiriza n'ezzadde lyange okubeera nga tusinza lubaale. Wano tuli mu holiday naye osanga abazadde abamu nga bakoze omulimu ogutta enzikiriza y'omwana. Babatwala mu byalo balime ebijja babeere bulungi. Kaana kange tekasomye bulungi, ankatwale mu kyalo kalime ku ntaana ya taata waako, ku jjajja waako. Kwegamba akiida mufa abazadde ekyali nnafu ddala. Osanga omuzadde omulungi ali mu maka aboobedde, oluusi ng'alina mukalina naye ng'enzikiriza yafa dda, ng'enzikiriza nfu. Bebo boosanga abazadde ng'omwana amukaabirira ekiro n'amwambaza ekkanzu ya haaji. Kaana kato ka myezi 4 n'akakuba mu kkanzu, n'akambaza ekkooti ya haaji, n'akateeka mu t-shirt, ayagala mbu kasirike. Ebyo abakyala temubimanyi. Naye eyo nzikiriza yaawa nti okusirika kw'omwana olw'okuba taata we taliiwo olina kumwambaza kkanzu oba t-shirt ya kitaawe. Tulina okulaba nti ffe kennyini tufaayo eri enzikiriza y'abaana nga tubasabira edduwa. Ensonga endala, talqiini alwalad mabadi'u tawhidi idha balagha 7 sinin. Abaana baffe tubalakkane okubaddiŋŋana, okuboogeza ekigambo kya la ilaha illa Allah we baweza emyaka 7 n'okubayigiriza amakulu agakirimu. Lwaki omwana amanya ebifa ku Yesu ng'era baamukomerera ku musaalaba gy'otaali, naye nga tamanyi bukulu bwa la ilaha illa Allah, nga n'ekigambo takimanyi. Wano waliwo omuzadde alina omwana asoma
nga tamanyi how are you, nga tamanyi what is your name. Naye abaana baffe tubalakkane, tubajjukize buli kiseera okuboogeza kalimatu tawhid, ekigambo kya tawhid buli waaweza emyaka 7. kasita aweza emyaka egyawula ng'omuteekamu ekigambo ekyo, kimwatuze shahadatain la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Omwana ajja kubuuza imaami ekigambo ekyo kitegeeza kitaata, ng'omuga kitegeeza Allah yasinzibwa mu byonna, tewali kye tusinze okujjako Allah. Abaana baffe tubalakkane ne kalimatu tawhid, naye abaana baffe tubatadde mu birala, tubayigiriza birala. Naye buli lwolakkana omwana wo kalimatu tawhid, ekigambo kya tawhid, n'ayiga amakulu agakirimu okusinziira ku magezi g'aba alina, omwana oyo kimugenda ku bwongo nti buno bwe busiraamu bwaffe. Naye osanga amaka mangi nga n'omwana ekigambo ekyo tasobola kukyogera, ate ng'akuze. Muwala asonyera amabeere, omulenzi avuddemu n'eddoboozi eridoodooma ng'ekigambo la ilaha illallah obaga nti ashhadu an la ilaha illallah, nga tasobola kukyatula. Ekyo tukifeeko nga ffe abazadde. Tetuba twagala okugunjula abaana baffe. Omwana buli waafuna emyaka egyawula ng'atandise okwawula, tumulakkane bikalimati tawhid, n'ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah. Bwe tulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yalina omwana ng'alya naye yamugamba nti ya gulami sammillah, mwana gwe yogera ku linnya lya Allah, wakulu biyaminika, liisanga ddyo, wakulu mimma yalik, ate olyenga ekikuli mu maaso. Omuzadde yabeera omusomesa asookera ddala eri omwana we mu kumugunjulira ku aqiida. Tuleme kusuubira nti buli kimu ajja kifuna ku ssomero. Teekamu amaanyi eri poropati Allah gye yakuwa. Kalimatu shahada, ekigambo kya tawhidi, omwana akiyige ng'akyalina waka, ategeere nabbi we, ategeere Allah. Naye bwe tunaabalekaawo ne tubateera ensi ebayigirize, ensi eyagala buli kyonna ekirimu omwana akiyige, yaggulira omwana amatu. Kyobulaba babeera waka ne boogera ebigambo naye byobadde tomanyi. Okufaayo ennyo eri tawhidi nga tuyigiriza abaana baffe nga tubalakkana okubeera nti boogera ekigambo ekyo ekya tawhidi. Ensonga endala, abaana baffe tubayigirize qisasul anbiya, ebyafaayo by'abannabbi. Mu Qur'ani omwo mulimu ebyafaayo, emboozi enyumizibwa ng'eteeka omwana ku tawhidi, ku aqiida. Lwaki okwata akatabo akayigiriza okusera n'okasomera abaana bo? Zinunula omunaku, zinsanze. Omwana n'omuyigiriza emboozi z'abasezi n'omusomera peegi ku peegi, bonna ne bugenda okwebaka nga butidde, n'obugamba Hafsa, awo tujja otutandikira enkya. Naye nga mu Qur'ani gye mulaba eyo mali yonna ejjudde kisasu tawhid, kisasu al-aqida, ebyafaayo by'enzikiriza. Banyumiza ekyafaayo kya Huduhudu, effulungu eryagenda Saba ne lisangayo omukyala Bilkis yali asinze enjuba. Yigiriza abaana be ebintu ng'ebyo. Naye otuuziza abaana mu luggya, ekiro batuuziza obasomera mboozi z'abasezi, bonna ne basanyalala bwe batyo, olutiko ne lubava ku nvi. Qur'ani ejjudde ebyafaayo. Bayigirize Nabbi Ibrahim nga bamusuula mu muliro, kiki ekyamusuuza mu muliro?
Mungu atuwadde omukisa tulina Qur'ani ziri mu Luganda. Qur'ani ziri mu Luzungu, ziri translated. Soma aya ezo zitegeeza abaana bo lwaki Ibrahimu ono yasuulibwa mu muliro. Effulungu lino gende Saba okulaba omukyala Balkis oba Bilkis ng'asinza enjuba kyali ki? Omwana omunyumiza ebintu ebityo aqida kiswa ezimuteeka ku Allah. Nefe tubanyumiza birala. Waliwo Semenyi Kayikuuzi ne Walumbe. Kayikuuzi yatta abaana ba Walumbe oba Walumbe yatta aba Kayikuuzi. Kyali kitya? Olaba mubimanyi. Ebyo munyumiza abaana. Omwana munyumize kiswa so eziri mu Qur'ani za akida ezimuyunga ku mutonzi ku Allah we. Ujja kulaba nga omwana wo alina enzikiriza eri strong, ategeera Allah ng'asobola okuyimirawo ku lwa Allah. Kubanga ekyafaayo ky'effulungu okugenda e Yaman kiraba omukyala Balkis ng'asinzibwa nga bamusinza asinza n'enjuba kyali kyewuunyisa. Effulungu ekinyonyi ne kijja ne kibuulira Sulaiman kye kirabye ku mukyala. Ebyo n'otasobola kubibuulira mwana wo wabula n'osalawo omubuulire ebyafaayo ebya Zininula ebya Walumbe ne Kayikuuzi. Era obutabo obwo n'obubagulira obubasomera day and night. Omuzadde abaana baffe tubayunge n'ebyafaayo ebiri mu Qur'ani kiswa ezibanyweza ku akida ku nzikiriza nga kakiswa Ibrahim yasuulibwa mu muliro. Lwaki? Ekyafaayo ky'effulungu kirimu ebyokuyiga. Omuzadde bw'atuula bw'ati n'afumiitiriza, bw'asoma Qur'ani eyo n'agitegeera bulungi, ne bw'aba agisomye mu Luganda ajja kumanya. Ebyo byonna binyumiza abaana be. Wali otuddeko awo n'abaana bo n'ezzadde lyo mu holiday yonna n'obanyumiza abaana ekyafaayo ky'effulungu bwe lyagenda e Yamani ne lisanga omukyala asinza enjuba nga bamuvunnamira. Ebyo olina okunyumiza abaana, so si Walumbe ne Kayikuuzi, so si Zininula omunaku. Ebyo tubinyumiza abaana. Tulina ekyafaayo kya Lukumaani eyali omusajja omulongoofu, teyali nabbi wabula yali mulongoofu. Wa idh qaala Lukumaanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim. Ebyo byokka ebintu Lukumaani bye yalaamira omwana we, senga omuzadde abisoma n'abiraamira omwana we, senga ezzadde lyaffe lirina emirembe. Ya bunayya la tushriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah. Allah nanyonyola n'ensonga nga Lukumaani agamba omwana inna shirika la dhulmun adhim. Shiriki bulyaza amaanyi obunene. Naye omuzadde agenda n'ati abaana bebanambuuza lwaki togattika ku Allah, n'amuddamu kyaze sirina ansa, n'aleka ezzadde matigga. Tutwale obudde. Ya bunayya akimi ssola, mwana wange yimirizaawo essola. Wa'muru bil ma'rufi, lagira empisa ennungi, ozinze empisa. Ebyafaayo ebyo bya Lukumaani byokka ng'alaamira omwana we. N'atuuka n'omugamba wala tamshi fil ardi marha, tutambula mu nsi muno ng'olina amalala. Abaana baffe nga bajjudde amalala olw'okuba awaka waliwo buli kimu, olw'okuba awaka asikaali yaggula geeti, omwana ne yeebadala n'anyooma buli muntu. Omwana muyigirize okuwangaala n'abantu. Ebyo byonna tubinyumiza abaana. Lukumaani abiraamira mwana. Omuntu tayagala kumweragirako mu bulamu bw'ensi eno, naye osanga abantu bangi beeraga. Baganda bange Abasiraamu, bwe tuba twagala tugunjula ezzadde tuddeyo ku nnono ey'Obusiraamu
abaana tubeerenga tubayigiriza ebyafaayo ebiri mu Qur'ani ey'ekitiibwa, bijja kubayambako. Babuulidde kiswa ezituyunga kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ekyafaayo kya Lukumaani Allah bwamutunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, suratu Lukumaani, ndowooza okuva ku aya ey'e13 paka aya ya 16. Allah anyumya Lukumaani engeri gy'abuuliriramu omwana. Nammwe abaana mubabuulirire olubuulire olwo lwa Lukumaani, mulimu message ennene eri omwana wo. Naye omwana buli kiseera omubuulira birala ebitagenda kumuyamba kumunyweza ku nzikiriza. Butunulire Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu kugunjula ezzadde. Nabbi yagamba Maadh, namugamba nti ya Maadh kultu labbaika wa sa'daik. Yamuyita emirundi 3, namugamba nti hal tadiri ma haqqu llahi ala al-ibad, omanyi obuvunaanyizibwa Allah bw'abanja abaddu. Nabbi agamba mwana muto oyo Maadh, atadiri ma haqqu llahi ala al-ibad, Allah byavunaana abantu obimanyi? Wa haqqu al-ibadi ala Allah, ate ebivunaana by'abantu eri Allah. Ebyo byonna Nabbi abiteeka mu mwana oyo omuto asobole okuggula obwongo bwe. N'ekino abazadde kanki bagambe, buli woofunanga omukisa ogw'enjawulo n'otambulako n'omwana wo n'omujja awaka, muli mu safaari ogenda kyazanga, yisizangawo message y'okukkiriza. Mwana wange, omwana awuliriza nnyo nga toli waka. Bw'oba omulaba alalambala mu butasaala, mwana wange swala, mwana wange kino, mwana wange kolanga bwoti, mwana wange tosinzanga ekitali Allah. Naye osanga abazadde alina omwana mu mmotoka buli kiseera, what do you want? Wamuyisa ku KFC. I think you like KFC. I think so. Ne mukyama, ne muli ice cream, mulidde KFC. Omwana omuwadde message ki mu safaari? Message ki gy'owadde omwana nga oli naye mu mmotoka? Naye bannabbi bwe yaweeka Maadh, namugamba nti ya gulam inni uallimuka kalimaati. Ali ku mbalaasi, gwagamba mwana muto tanaweza myaka wadde 10, namugamba nti ya gulam inni uallimuka kalimaati, ngenda kuyigirizayo ebigambo. Namugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka, weekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Lwaki ekyo tokigamba omwana wo? Namugamba mwana wange, nywerera ku Busiraamu. Obusiraamu y'eddiini ey'amazima. Mwana wange, nyweza la ilaha illa Allah mu bulamu bwo. Mwana wange, kwata ekitabo kya Allah osome Qur'ani. Nefe abaana baffe tubabuuza biki kijyasinga okwagala. Oyagala kuwugira wa? Omwana buli woofuluma naye mu mmotoka, beerako message y'Obusiraamu gy'omuwa, awuliriza nnyo okusinga awaka ng'otudde mu ntebe zo, kubanga buli wotuula mu ntebe obanga jjaaji. Mumpitira omwana oyo ajje, naye buli woofuluma naye out, omuweese ku pikipiki yo, omuvuga mu mmotoka mugenda mu kyalo, omutwala ku ssomero. Fuba nnyo okuteekawo eky'Obusiraamu. Mwana wange, nyweza esswala 5. Mwana wange, yambala bulungi, tolaba jiribaabu eno gy'olaba. Mwana wange, nyweza okwambala kw'eddiini. Omwana awuliriza nnyo ng'ofulumye naye out. Omwana wo omugambye ekyoyo guzze naye olwaleero mba muvudde awaka, omugambye ekigambo ki? Kiki ky'omuwadde nga muva awaka mujje wano Qur'ani ya junior school? Kiki ky'omugambye? Bannaye abazadde bwe tuba twagala abaana baffe bakulire ku nzikiriza entuufu. Naye laba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'agamba omwana Maadhi, n'amugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka, ekumire ku Allah, Allah ajja kukuuma. Ihfadhillaha tajidu tujahak,
beeranga ne Allah buli onooba olinga Allah bw'ali. Wa idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osabasaba Allah. Wallahi ne woba omanyiyo essuula 3 nga Allah ze yakuwa, omwana oyo n'otambulanga naye mu mmotoka ng'omugamba kyensoma repeat after me, ziddengamu, ojja kulanga omwana ayiga nnyo. Ne bw'oba omubuulidde mannya ga bannabbi, leero ngenda kuyigiriza amannya ga bannabbi, n'otandika mwavudde awaka n'omugala leero katuyiga amannya ga bannabbi 5. Naye okimanyi nti abaana baffe bali awaka nga n'amannya ga bannabbi tebagamanyi, wabula bamanyi ag'abasambi b'akaki b'emipiira, bamanyi abayimbi, bamanyi. Batugamba nti maama yenna oba taata omuzadde abeera ki? Libeera ssomero. Gwe omwana akusomako ki? Kikyakusomako? Kuvuma kitaawe? Kuvuma maama we? Kyakuyigako? Abaana baffe tubatwale nga kikulu mu kubeera nga bayiga ebitukwatako. Tuli ffenna? Ekirala, bwe tuba twagala tugunjulira abaana baffe ku nzikiriza entuufu ddala, abazadde abaana tubayigirize mabadiul Islam, emisingi gy'obusiraamu. Omwana muyigirize arukanul Islam, empagi z'obusiraamu aziyige. Muge maayi, empagi z'obusiraamu ziri mmeka? Ziri 5. Ze ziruwa? Azinnyonnyole. Empagi z'obukkiriza. Omwana waffe tumuyigirize mabadiu, emisingi egy'eddiini ey'obusiraamu. Naye omwana n'akwata amannya g'omukulu w'ekika, n'ow'omutuba, n'owa kasolya, na kiki nga talina kyamanyi ku misingi gya busiraamu. Amannya g'abamalayika tagamanyi. Kati abaana mwabajja ne mukubatuuma amannya g'abannabbi ag'abantu abalongoofu. Kati amannya tujinga majinge. Olw'okuba gwe Adamu wawasa omukyala Amina, ne mukyekola. Mulonda nnyukuta okwo kutikita okwo simanyi ku mitimbagano ne mugatta. Obuuza n'omuzadde erinnya lino litegeeza ki? Nti nalijja eyo ku intaneti. Munaatuuma n'ag'abasamize, munabbula abaana mu mannya g'abasezi. Abaana tubateeke ku misingi egy'obusiraamu, emisingi gy'eddiini ey'obusiraamu kikulu. Naye osanga abazadde abamu nga si byaliko. Ye awoza kimu, nze ekyo kyenjagala, erinnya lye linsanyusizza. Meaning egamba ki? Tamanyi. Abaana tubayigirize arukanul iman, empagi z'obukkiriza. Omwana ategeere okukkiriza Allah, bamalayika, ababaka ba Allah, ebitabo bye, okukkiriza kadari, okusalawo kwa Allah, khairihi wa sharrihi min Allah. Ekirala, bwe tuva ku mabadiul Islam, abaana nga tubayigiriza mabadiul Islam, tubayigiriza abaana baffe okubasalira akiika. Omwana wo muyigirize akiika nga gwogimusalira. Omwana buli wanaayiga nti taata buli wazaala omwana asala akiika, maama buli wazaala tusala akiika. Ekyo omwana nga kimugenda ku bwongo. Naye ate ffe tuba tutte mu zi birthday. Abantu ne batuuka n'okusibira abaana baffe ebirabo ebirimu shayatini. Mwana wo n'afuna obuzibu olw'ekirabo kye baamuwa ku birthday, keeki gye bamuleetedde n'ebirabo. Abaana mbateeke ku misingi egy'eddiini
bayige arkanul islam, arkanul iman, mubategeeze ebintu ebikwatagana ku ddiini. Naye bwe tunaddaawo nti awo omwana yalimanya ojja kusigala nga mu butuufu tulina kyofunyeemu. Tukimanye nti mu bye twagala okulaba nti abaana baffe babinyweza, tubateeke ku misingi egy'obusiraamu, ng'okubayigiriza ngambye empagi z'obusiraamu, empagi z'obukkiriza, abaana okubasalira akiika bakimanye. Naye omwana agenda n'alaba nga wakati wabangawo akiika, wabula taata bw'asala embuzi bw'aziziika anoonya bugagga, alina n'ekisenge ekitaggulwa. Mbuzi zaalaba awaka bazisala kiro ssaawa 8 azeetoolooza enju. Abaana tubayigirize ebigenda okubayamba. Bwe tunaayigiriza abaana ebigenda okubayamba, mwe tugenda okufuna obuwanguzi ku dduniya ne ku akhira, ezzadde lyo libeeremu omulamwa. Naye ebiseera ebisinga ffe kennyini mwana wattu tugayaala. Ensonga endala, at-tarbiyatul imaniya, abaana baffe tubalerere ku musingi ogw'okukkiriza. Omwana w'omuteekemu obukkiriza, abeere ne imaani. Bwe kuba kusaala ng'asaala nga tomaze kujjayo mbooko, nga tomaze mugulira switi, ojja mulaba nga yekka yakutuma okusiiba ate nga gwe omusaasira, kubanga alimu imaani. Omwana tumuteekemu imaani. Bw'ozuukako ekiro ng'omwana zuukukako naye ekiro mu kusaala, tuula naye wali wansi musome Kulaani. Omwana omubuulire lwaki omusiraamu asaanye okusoma Kulaani, lwaki omusiraamu agenda n'amazzi emmanju, lwaki omusiraamu akola bw'ati. Oteeka omwana wo ebintu by'obukkiriza mu mutima. At-tarbiyatul imaniya. Ensonga endala, at-tikraaru wal israr ma idhaaru shafaqa. Omwana muddiŋŋane, ebintu by'eddiini bimuddiŋŋane. Mwana wange yambala bulungi ng'omusiraamu, mwana wange weeyise bulungi ng'omusiraamu, mwana wange beera ekyokulabirako oli musiraamu. Ekyo kiddiŋŋane. Diŋŋana by'oyigiriza omwana, awamu n'okubeera ng'omwana oyo ofaayo okulaba ng'akulira mu environment ennungi. Osanga abaana baffe abamu nga environment mwe bakulira si nnungi. Eno kkanisa awulira basaba, neighbor oli alina essabo, wali waliwo kiri. Tufeeyo. Okukuuma eddiini y'omwana wo kye kikulu okusinga awo woowangaalira. Naye kiba kyekwetaagisa kutundawo tundawo oveewo. Omwana wo waanaafunira eddiini gy'agenda okusobola okutebenkera nayo. Ebiddirira nga tunaatera okumaliriza okusinziira ku budde tugenda mu swala, tuddiŋŋane abaana baffe bye tubayigiriza. Bwe tunaddiŋŋana abaana baffe bye tubayigiriza, tugenda kubeera nga twesiimye. Omwana kikulu, omwana mulimu, naye enzikiriza y'omwana, akiida y'omwana kikulu. Totwala mwana mu kusamira. Bw'oba osazeewo kale ggwe okusigala mu bintu ebyo, saasira ezzadde, saasira omwana aleme kuyiga bintu ebyo. Naye n'osanga omuzadde alina ebibbo n'abiraamira ezzadde ly'etto. Mwana wange ekintu kyange ekyo tokitanga. Ne babanga basenga abo abafaanana batya tebakikuggyangako. Abaana baffe tubasaasire, tubayambeko okukuuma enzikiriza zaabwe mu Allah. Omwana buli waananyweza enzikiriza ye mwana gw'ogenda okuganyulwamu. Ekiddiriro ekisembayo kino kigenda eri abazadde
abazadde tubeere n'enzikiriza entuufu mu Allah. Bannange ebikolwa eby'ekishiriku, ebikolwa eby'okulogaŋŋana, ebikolwa eby'okuleeta bapasita mu mayumba, okugenda okukima amazzi g'emikisa, bikontana n'enzikiriza y'omusiraamu. Omuzadde gwe kennyini sooka okuuma enzikiriza yo. Totwala mwana kulima bijja. Omukolo gw'okulima ebijja si mukolo gwa ibaada. Mwana kamutwale mu kyalo ankaabirira nnyo alime ku bajjajjaabe, anti teyaziika taata we, teyaziika kitaawe, kamulimeko. Bwamulimako n'abaaki? Okulima ebijja omuntu yenna abirima tekyetaagisa kumala kubeera mukolo gukuŋŋaanya abeebule n'abeebweya ne neiba abibalimira n'omupakasa abirima ne gwowadde ssente genda otulimire wali ku ntaana. Nine tumala okuyisa ebirango n'olaba WhatsApp gurupu za famire katuli mu Desemba obulango obuli omwo bwakulima bijja. Bannanga atajje tujja nakuzaalukuka, mujje mulime ebijja, mujje bajjajja bazise. Ani yagamba nti omuntu batuuka n'omukolimiro olw'okuba talimye bijja ne mumujja ne mu famire? Ffe kennyini tubeere kyakulabirako ekirungi. Tolima bijja ng'olina ekigendererwa ekiki ekirala mu bafu. Ffe kennyini tubeere n'enzikiriza entuufu. Omwana oba oyagala akulire ku musingi omutuufu nga ggwe omuzadde, sooka oteeke mu nkola Allah byakwagaza. Yambala bulungi, yimirizaawo esswala awaka, weeyise ng'omusiraamu, naye omwana akulaba n'ebintu ebitategeerekeka. Nosanga abaana baffe bakoppa ku bamaama, ku bataata, okwekuba ttatu, kubanga taata ajjudde ttatu omugongo gwonna emikono. Yakola akanyama bw'ati, kuliko nawolovu. Gwe kennyini omuzadde beera ekyokulabirako. Onaku zino buli kiseera otambula nga kinawolovu, tambula. Kakati osanga abazadde nga be balina problemu. Problemu eva mu bazadde nedda mu baki? Mu baana. Muzadde beera ekyokulabirako. Naye bw'onooyagala omwana wakole ki naye nga ggwe tofuuse ekyo, oyinza okumala obuki? Obudde. Ekirala abazadde abali wano ababiri, omwami n'omukyala, mutuulengako nga muli babiri mu kulongooka kw'omwana wammwe nga musala amagezi. Mutuulako awaka ne mutunuulira omwana wammwe kyayagala abe ne mukiteesaako. Lwaki osanga abazadde abamu nga bakaayana ku kulerera kw'omwana? Ono n'amutwala mu ssomero lya Qur'ani, omuzadde omu najja n'amugjayo n'amuga ebyo nze sibyagala. Abaana mubayambeko nga muli babiri mmwe, taata ne maama, ku kulongooka mu kugunjula kw'omwana wammwe. Muge twagala omwana waffe abeere ki? Ng'amanyi obusiraamu, ng'amanyi okusoma Qur'ani. Kyetaagisa ki? Kunoonya ssomero lirimu busiraamu. Naye osanga omu ku bazadde atutta omwana ku ssomero, oli najja n'amugjayo n'amuga eyo saagalayo, njagala international school. Mwe kennyini muyambeeko ku baana ababiri, era mukimanye nti obusambattuko bwe mubeeramu mu maka n'olusirika lwe mubeeramu lukosa abaki? Abaana. Maama n'asirika n'adda eri mu kisenge kye n'akola bibye, ne taata n'adda eri n'atandika okufuuweeta sigaala ali mu kasenge nno ak'abaana. Omusajja omukulu nga ggwe osula otya mu katanda k'abaana? Wasenguka omukyala, toyagala kumanya, omuyita na kisiraani. Ate kisiraani basula nakyo. Ebigambo byennyini ebituvaamu bibeere ebigambo ebirungi eri abaana baffe.
omwana akuwulira atya ng'oyita nnyina ekisiraani? noluka n'okubuuza abaana ng'okomye embwa ya wano yazze dda. mwana akubuuza ddadi bwaki? maama wo nkuba essimu ye teriiko. gw'oli musajja mutuufu ddala okuwangaala n'abaana abo n'omukyala ayogera ebigambo bwe biti eri abaana bo, osuubira bakukoppako ki? ffe kennyini tubeere nga tuli awaka ebigambo bye tufulumya mu baana. kiringa era abazadde b'osanga ng'ayisa ebigambo ebibi eri abasomesa. akakasomesa nja okukakkuba. leero kaŋŋendeyo kandabe omwana awulira. kati anaawuliriza atya omusomesa? era anaamuwa atya respect nga gwe maama gwoleese omuliro bwe gutyo? ebigambo bye twogera tukimanye nti bikulu awaka. ebimu byonoona abaana, bikosa abaana. obusambattuko obubeera awaka mukimanye nti bwonoona abaana. ekiddirira ekisembayo, abazadde abali wano naddala abasajja, obutalekerera bakyala bammwe kubalekerera kukuza baana. okukuza kw'omwana tuvunaanyizibwa kyenkanyi, ate ng'omutwe gw'okukuza omwana guli ku ggwe. naye abasajja tugenda ne tulekerera abakyala, ne tubalekerera abaana n'otafaayo. mukyala nattunka n'okunoonya essomero ne fiizi ne viddi, tolabikanga nayo, wabula oli bize, nga n'ebikufuula bize abaana bo tebabiganyulwamu. tufeeyo bwe tuba twagala ezzadde eryo tulifunemu. yingira mu bulamu bw'omwana, mumugunjulire wamu. abaana ebawulira ku ddoboozi lya taata kinene okusinga waawulira eddoboozi lya maama lyokka olubeerera. naye ffe buli gye tulaga ffe tubeera abatafaayo. kati tunuulira ku mukolo guno ddala bwe tuba tulina ezzadde, abakyala n'abasajja bani abasinga obungi? abakyala nga n'abamu bavubuka wano bawuulu. naye abazadde be bayita omuzadde nti ozze olabe n'omwana wo be baluwa. ebitufuula bize tuyinza obutabigobololamu. tugenda kugobolera mu zzadde eryo, tulitwale nga kiki? nga kikulu. bwe tunaatwala ebigambo ebyo n'ebirala ne tubizimbirako mu kukuza ezzadde lyaffe, tujja kuganyulwa biidhinillah. maliriza ebigambo byange nga mbasaba ti abazadde abalungi, abaana baffe tubatwale mu masomero g'obusiraamu. amasomero gano ag'obusiraamu agatandikibwawo galimu buli kimu kye mwagala. Kulaani okuba nti mweri mulimu abasomesa b'eddiini, ekyo kikulu. oluzungu okulwogera n'ataasoma ali mu kikuubo alwogera. naye kizibu nnyo omuntu ataasoma Kulaani okugisoma, era simulabangako. naye bangi abafuuweeta oluzungu nga tayingirangako kiraasi. kati amasomero gaffe gano agali ku musingi ogw'eddiini mugatwale nga ga nkizo, mugateekemu abaana baffe bagasomeremu. omwana ategeere Allah, omwana bamuteekemu empisa. bannange ensi mugiraba eri openi. abazungu abo bemulaba abatudde mu nsi zaabwe, ffeno baatusindikira buli kimu ne tukiyaayaanira. baasooka mwana ne bamumaliriza, ne bagamba eddembe ly'omwana. gwe kennyini omuzadde ne bamukujja nako n'afuuka waabwe, baamulekera ddembe. oyo omwana baamumala. kyovulaba abaana bakola bye baagala. mufeeyo. ba agenti ba shaitaani bali ku mikutu, batwonoonera baana, babayigiriza ebikolwa ebibi ebikyamu. abaana tolekera TV baana, bye balabako tobimanyi.
mulaba abantu bali ku TV, abakazi abakulu n'abasajja abakulu bali mu kuwemula, n'akubawa ekigambo naye ng'omwana we ali awo awuliriza alaba. Twaki ogenda ne weebaka n'oleka TV n'ogirekera abaana ne batandika okwebaka ssaawa 9 ssaawa 8 abaana bava ku TV. Tebulaba osanga abawala nga n'okukola emirimu kibakaluubiriza, yeebaka leeti ssaawa 9. Bamala mugamba waayo ennyumba ng'eddugala. Omuntu gw'alimu amagezi bakulaga batya nti ennyumba eddugala? Yozaako ku bintu. Eriwala ekkulu eriri mu senior 5-4 kubanga lisula ku TV kweriva ne liyingira obuliri ne lijjayo engoye zaalyo n'ez'omunda ne lisuulira meidi. Twoleze abaana tubatadde mu gundi eyo, twerabidde nti omulembe gwe tulimu muzibu, kubanga abaana b'ennaku zino bazibu. Mubasaasire nnyo, mubateeke nnyo mu ddwa, mubabeereko nnyo. Bano aba KFC, aba Javaazi, aba ice cream, abasula mu neeti, abo beetaaga nnyo ddwa. Ffe twasulako mu neeti nga tuzaagazaaki, twalyanga buli n'okkuta lumonde ne weebaka nga n'ensiri terina weekujja. Naye bano ba neeti, ba KFC, ba Javaazi, ba ice cream, ba birthday party, abo mubabeereko nnyo ddwa. Mwana wange eddiini, mwana wange yambala bulungi, mwana wange obusira, mwana wange swala. Ensiri emulumako ogwo agenda ku drip, naye gwe ensiri we yakuluma ddi ng'okya oli muto, ne bakutwala ku kitanda. Tulina kati abo abaana baabamala. Bwe baamala abaana ne badda ku bali abo be mulengera abo, ne babawa eddembe, ne babawa omwenkanonkano, era gwe gubasumbuwa. Ebyo ataabitegeere nti tasobola kwenkana na musajja, kyova olaba amaka gatabuka lwakubeeramu bafuzi bameka? 2. Kasita munaabeera abafuzi 2 awaka ne babawa omwenkanonkano ogwo n'eddembe, kyala musajja n'akubuuza olagawa? Nti teebako. Olagawa? Ndi muntu mukulu, genda obuuze kawalako. Baabawa eddembe ne babawa omwenkanonkano ne guboonoona. Batono nnyo basula ku TikTok. Ntegerekisi bwe baamaliriza abo ne badda ku bano ba boys child abavubuka, ayambala essaati ennene alinga ali ku hanga, n'alabanga ali ku mulembe, n'ayambala ogugatta ogunene bw'ati alinga omukozi w'omumasannyalaze, ayambadde ogusaati bwe guti guliko ekigambo I'm pregnant, atambula n'azimba ne yeeyagala, asibye agize amatu, omulenzi eddenzi yeetaddeko make-up. Balenzi kika kyabo, banaabeera ne future abo. Kyova olaba abaana baffe ab'obuwala bagenda kubonaabona lwakulagajjalira balenzi abo, balinga bakazi. Temubatadde mu buvunaanyizibwa, tebamanyi nti omusajja akola, tebamanyi nti omusajja abeera n'obuvunaanyizibwa, wabula bakeera kusiba nviiri ne bambala emijoozi, ayagala kubigulanga muwala. Kyova olaba obasanga ne ku TV, nnoonya omukyala andabirire ansuze ng'alina ennyumba eri mu kikomera, alina emmotoka, nzuuno banzaala mirembe awo. Anoonya mukyala alina ke yeekoledde. Abaana baffe bagenda kubeera mu matigga in the future olw'obulagajjavu bw'abaana abo abalenzi. Abo baabamala abavubuka, balaba nga b'amaanyi, balaba nga be baliwo, buli kimu bakiriko. Kyova olaba mubabuulirire nnyo abazadde, mubuulire nnyo abaana b'obulenzi.
mubabuulirire nnyo, otherwise ensi egenda kutomera mu myaka 10 egijja mu maaso lw'abalenzi. Tebalina buvunaanyizibwa kukeera kwekolako nga bakazi, kuteeka headset n'atambula n'azimba. Bali mu masturbation abamazeewo, bali mu bikolwa bya mukwano gwa kikukujju, banaawasa abaana baffe abafaanana bwe batyo. Oluvaawo ng'agenda ku TV anoonya mukyala alina ke yeekoledde, nosanga erivibuka lisaba omukyala ntwala akawutu ndyeku ice cream, oliko majini ate nga malongo. Kale ebigambo byange bikomyawo. Njagala kwebaza bateesiteesi nabeebazizza management yawane ya Lanyard Junior School Kyanja. Saba Allah ateeke omukisa mu ssomero lino, atuteere emikisa mu zadde lyaffe, amen. Atuteere obuvunaanyizibwa mu baana baffe bafuuke abaana bannaddiini, amen. Tuleme kuzaala baana bagenda tuleetera maziga ku nsi kuno. Saba Allah atuwa abaana bagenda okutweyagaza ku duniya ne ku akhira, amen. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulongoseze zadde lyaffe, amen. Bana abazadde musabira abaana, musabira abaana. Allah. Kigambo ekyo nkibaddiŋŋana, simanyi bulumi bwe nnyinza kukozesa kubategeeza ki kye njagala bategeeza. Musabira abaana lwe bali kuyita, saagala Allah akikugezese nti mutabani wo bamukuba wano bamwokya ebipiira, abba essimu nga bamutaddeko ebipiira, lwolitegeeza obukulu bw'ebigambo bye nkugamba. Banaye mufeeyo eri abaana. Lwolirengera muwala wo nga bamutadde kabanga limu babadde beetunda ku TV nga bamutaddeko, lwolitegeera obukulu bw'ebigambo bye mba. Banaye mufeeyo eri abaana, temugayaalirira baana. Omwana takula wali muzadde, tekaga nti akuze olw'okuba atudde effo, akuze ddi. Gwe baakula gajjalira batyo. Buli kiseera agenda ku pate, buli kiseera awutu, buli kiseera biiki. Gwe wakulira ku biiki maama, bw'otyo we wakula. Naye lwe bali kuyita nti omwana wabbye bamwokya ebipiira, omwana we bamukutte n'abayaga, lwolitegeera obukulu bw'ebigambo. Banaye mufeeyo eri ezzadde. Mpulira nga okubagamba ebigambo bino njagala kukaaba, naye mufeeyo eri abaana. Baana batwonoonese, kuboonooneka tulaba olw'eddembe lye tubalekedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.